Abalabi baffe ba Mutindo TV tuwaniriza ku show yaffe eno The Girl Child. It's me, your girl Ben Bridget. Ne bannange. It's me, Aggie. Hello, I'm Kathy. Hi, I'm Pros. Anga akageri abaana bawala ke tugenda mu holiday tuze n'omulamwa gwaffe ogwaleero okugamba nti abaana abawala twandyeyisiza tutya mu holiday, twandyenyigidde mu biki, twandikoze biki during this long period. Kuba eno third term holiday mpanvu myezi 3 mirambirira. Bawala bamikwano babuufulu kamba wane babaleme bawanira mukuba munegerere babuufulu nsanze okuddamu balaba Nabo okusanga tugenda mu holiday. Yes. Holiday Mpanvu. Paso ina plan ki mu holiday eno? Nze mweno holiday. Ojja kogenda ku kisaawe buli lwaggulu. Njagala ebintu bingi byo byenjagala mweno Bemwe holiday. byebingi mwe twagala okusummarizing bemwe ebitonotono. Njagala okuvisitingako ebifo ebyenjawulo mweno holiday. As in like club ambiance. No. Tourism. Kuba tour. Ina plan ki mukwano? Nze during this holiday. Nze njagala kale kuyiga kola cake. Wow. By the way, nange kintu mpulira mu mutima gwange njagala okuyiga mweno holiday. Kozi n'ekirala kuyiga kwekola kale kuyiga kwetanira nnyo mu ebintu kangambe kuzina bikyesi kuba obeera nnyo omugundi mu music industries oba babiyita kuba obeera owulira life egoyinga owewula ku kiwato. Olaba Agnes, olaba ebintu nti music industry yes oyinza okwagala engagingiramu naye eba hobby yo. Tosaa kifolinga inye nga tokyagala enaba hobby nga nawe ojagala nti yewe esanga abazina naye olaba tusekyogera alabikera mulyaki nkyekiriza muti nkisobola anti yes ekyo inabango kyekiririza naye bwe kiba nga tekiri mu ggwe kala zininga waliwo abaagala okuzina bambi ate okusema tubeera n'abaana ng'oli ayagala okuzina naye nga bwazina tonyumirwa ate ne tubeera n'oli ye nga muzinyi ayagala okuzina naye nga ne bwakolamu wajji muli owulira nga mwena akakuba naye nga talina kakola. Tokuba ennyo just njogedde kale abakati kale ffe tumaliriza kuba nze this holiday yo plan nagikubye dda mwenda December ninayo conference ya wiki namba yaba youth. January tulinayo outing era yaba youth ebyo byembeeramu ennyo ebitonoona nnyo kale njagala keeping my mind busy nga ever tuli busy. January ninayo emikolo gye ngenda okuentertaininga. Yeah, at least ndalabye holiday yange nagitambuza nga ndi jumping ndi busy. ebyo ebinyuma Amutele ko nja baita. Nenga ekidala abaana abawala twandisaanye okwetaba mu bintu ebina kale kibigendo twongerako mu holiday. Wakati nze emikolo gye ngenda okolako just nga katumwa kuzina maganda bwe biti. Muli I can improve on my talent. Ate n'obwongo bwange sibutuuzaawo ate omanyi munaye buli wootula ennyo oyinza olowooza kajooni ako ne bwe mbeera nga besingiddeko buli kimu kaseŋŋoozi ne kati obudde bunene mba ndowooza kati ku mukolo gundi ngenda bba kuba maganda ngenda kola nga katumwa bampise nga katumwa ngenda naani kale bibyo ebinziba obuyooza ne buli wembeerawo nga ndi idol twetabe ku bine waliwo emyoga emyoga yes ne tukola obukomo liquid soap bichi omaye waliwo ebintu government programs ekisaakaate ekyo basogera mu kisaakaate omukawano gano oyiga okuzina amaganda ne bagoba muntu yenna ne waba mwana muto nga wulira akyagala n'oba tomanyi oyiga kuba buli kintu bayiga kiyiga. Kala kati abavubuka beeyo ebbali mubawa azini beetabe mu ki bakola ebiki during this holiday kuba holiday yo mpanvu. Bye balina okukola byo byebingi n'ekisinziro ky'ogenda okukola okyagala. Olwo okugamba nti kangeze ku friend wange nga Pros kyagambye oba kanneegerezeeko nniza okugamba nti njagala oyiga okukola keeki naye nga keeki tegenda kusiŋŋana ng'otudde awo no ogenda ogambe kanneebuzeeko kwona ayinza okuba akimanyi oba kangende
ye andagirira ani akimanyi anjiriza okukola cake. Nedda ne bwe mba sigenze kubuuza nsobola ne mukwano gwange ng'agikola oba neyobeera ne neighbor n'omulanga agikola n'ogaa nti njagala yige bagikola. Waliwo challenge abavubuka gye tusanga nga for sure you are nfuza me I'm blessed I'm lucky my mom byenkola ampushing abaziba conference sente ateekayo nga bwayagala bwegiba mikolo ebyambalo tupangisanga azini yateekamu sente naye waliwo omuzadde gw'osanga nga Agi ekyaddala wandyagadde ogenda oyige keeki naye abazadde mwayigamu endowooza eno gy'ogenda oyigira keeki wali abalenzi gye bali ogenda kwonooneka. For sure abazadde ne mutu feelings n'omwana n'atuula holiday n'ababeera mu nnyumba n'omuttira omukisa. Kati omuvubuka bw'atyo muwanga magezi ki? Sometimes zijjukira waliwo ekibiina ekimu ekyajjako okusomera ne kitukubiriza kyatugamba omuzadde yenna omwana yenna ng'owuli olina kyoyagala okukola naye ng'omuzadde aggaanye gondera muzadde we tokaka mbeera nti oyinza oyinza okugamba nti kanneewagule yeesi nkikole naye tomanyi nsonga lwaki akiggaanye. Kati pase waliwo ensonga abazadde ze bawa ne pase waliwo ensonga omuzadde gy'akuwa ng'olaba ensonga ekyoddola ensonga nze ate nenyalabayo kati for us we are blessed this show batukiriza ne tujja ne tukola naye many bayouth bali eyo bawiringa lies kola kino kye tukola abazadde obuzibu bwa muzadde olina gyenagambyeekyaddala mbegomba nga mutuddeawo nange njagala kubanga mmwe naye maama yaŋŋaanye okujja eyo bwesimanya bwe najja bazadde balina enjogera bw'onootandika okukola kasente ojja kwonoonekera jaba tofugika naye nammwe abavubuka nammwe bw'omanya omuzadde obuzibu bwe nti akugaana nti bw'onookwata kasente togenda kugira soko otule weerowoozemu wetunulemu ggwe nga ggwe anti era oyina obeera obedient eri muzadde okubanga sigenda ngenda yiga keeki nganze naye ng'ate ebigula gundi ezo ze ngenda okukozesa siziina naye ng'ate muzadde wange oluusi alina okunnyamba waye naafuna sente makubo amaane nganze kananiko okukola gundi keeki nga taata nikogamba ate basajja biki naye mulaba olaba Agnes sometimes abazadde okuthinkinga ebintu ebyo bw'ogenda mu balenzi ogenda kwonooneka kisinziira mbeera za muntu oyinza obba kyewatandikiramu omuzadde najja nga followinga up steps zo z'okola n'agamba kati waagambire ekinayi kalina ddiiru ze mayiga naye ng'ate ebiseera ebisinga tubalaba okwogeza amazima ebiseera ebisinga kiba kirungi oyinza okujja ng'olimba oyinza obba ng'olimba ayinza okuba nga ndala nekuza omukkubo obeeza essomero yonna ayinza okuba nga waka ali nnyo poole naye nga mu kkubo ye mulalu yavuma ekyo kyo kiri nakyo naffe wano wetuli byetukola ku ssomero si byetukola Agnes nina mikwano gyange Agnes bava ku ssomero wano nga beekuŋŋanyiza mu kirindi naye ng'omanya ekibapapya kwolwo baakera okudda akasaawa 10 naye ng'omanyi kye bapulaninga usanga baana balala mu kkuba basomera kusomera ddala babakube bakuba abaana ye ne bamenya n'emiggo tubeera ku ssomero n'obuulinga omwana naye omwana oyo wajja ewaka bw'omweyisizako okusomera si bwemweyisizako ekyo kyo kiri nakyo bye tweyisa ewaka bannaye bazadde baffe si bye tweyisa ku ssomero ate weewunye ate no mukwano kiri bwe kyo osobola oba nga olina engeri gye weeyisaamu ku ssomero ate waka nga togiraga anti kyekyo nga togiraga ne bwe Joshua ewaabwe omanyi ali poole naye nga waaba ku ssomero mu ttiimu gye bakule banikinemiga batikyaz abatizinga abaana y'omu ku bo naye nga waabeera ewaabwe poole oyinza n'omutuma ekintu n'agenda n'akireeta naye obe ku ssomero n'omugamba nti gundi yagambye Agnes naawe kennyini kwegerezeeko Agnes tuyinza oba nga tuli ku ssomero bino bye tugale twevuma n'ovuma mu n'ekigambo ekinene ng'ali eri n'omulya naye waaka ne bwe anti ekyo ekiraga nti temukola ewaka si kyokola ku ssomero naye nga abavubuka nze nga nange kye mbagamba abaana we tuba tugenze mu zi holidays kuba mu zi holiday mubaamu ebizibu mubaamu ebintu bingi todda kale ebise ebisinga abamu batambula ne bagenda naye nze kye ŋŋamba abaana abagenda mu zi holidays bafune kye bakolako ekiyinza omutuulaawo n'amanya nti nagenda eno holiday
zenji eno kale emyezi 3 njifunyemu nagenda okudda ku ssomero kanjifunye ne mulimu abaana nadda mu ttaayaya simanya agenze wano anti omanyi bw'otambula ofuna emikwano olanga balina gye balaze ng'otandika nange nonyaga naye bw'otuula n'okolaawo kuba beni katugeze n'okola keeki beni n'oyiga notandika okola bukeeki bo beni kubajjukira kangereze mu kibuga si kyekimu ne mu kyalo wabayo bubaasi oli asooka nja n'agamba kolerayo ka keeki bwe kali kasene beni ngenda okudda ku ssomero nga nsinga gwe abaddayo ataayayamu n'ekirala proso olaba omwana omuwala ayinza okuba nga ewaabwe tayagala kukola mirimu nange ate agisobola ogenda mu baneiba n'agikola abawala bangi bakozesa nnyo ekintu ekyo olwidde abazadde abaana ne badda ewaka bagamba bannange n'ebiseera ebisinga abazadde bayagala nnyo okwesigaliza abaana baabwe omuzadde kyova nze mpagira nnyo abazadde oluusi abagaana abaana owummula kuba ogenda ovudde wano ewaka bulijjo maama akwogerako bi nze omwana ne wemutuma tawulira ogenza okukyala gwe yeezuukusa tebakuyita gwakera n'okola buli kimu naye ng'ewa maama wo gy'ova kuba byonna byonna ebigaana era ofundikira odda wa oganye okuzimbayo ye naye gwe oyagadde ozimba abalala ng'era gwe kyekize ekyo nga togenda kuwulira osobola okuwuliriza wanene osobola olaba osobola ewaka nga mubeera mu bato ne mama n'ogenda ewala mu wiiki ng'emu n'omulagaanaga n'abeera kano naye kyemukobeera awamu omuntu ate ebiseesinga omuntu Bridget olaba omuntu bamwagala ayinako waali naye nga azze n'abeera naawe naye laba kwagala okukola oli ne baba takola gye buva gye bulaga omwana omuwala oba omwana yenna bamwagalako kukola tasobola genda wa muntu yenna kubeerayo nga takola omwana yenna ddala omumosikala omwana omuwala ekintu basinga okumwagaza kukola omwana yenna ne waba afiiriddwa mami we biri ebintu bibiri mpisa na kukola naye ekisingira ddala mpisa omwana omuwala ne waba nga afiiriddwa mami we ng'omwana omuwala amanyi okukola bagenda gamba muwala waago bamumpe ngenda mulabiri yes empisa mugamba kola naye empisa kinanga sakyokera ku maca nenjoza ebintu nekolaki naye nga mami wange muddamu nga bwenjagala banaiba bakimanyi nze nvuma ku kyalo boyokola kwange kuba tekugasa ekiditamininga omuvubuka yenna oba omuntu ziba mpisa ne bwemba sikola byonna ebibeera mpisa alera bw'oba oyina empisa nsubira n'okola tekukulema naye empisa osobola okuba nga buli kimu okikola kubanga togenda kugaa nti ogenda va mu kyalo nti ogendagenda mu kibuga kusiba mu mbwe era obayo emirimu giba mitono naye ekisinziira mpisa olwo ate ebiseera ebisinga kizibu nnyo ogendewo omuntu okummula oba like nga ali mu maka ge kuba abasinga babeera ku mizigo naye oluusi oli mu bantu jjukira wamanyiire eno muzaddewo kyagamako n'omutamu ate n'ogenda eri oli agamako kale jjukira abatamanyi mbeera abatamanyi mbeera ze tomanyidde naye embeera ze naye mukwano wawe kyasa oba ogisa olaba empisa abavuka abamu tufeerinze holidays ezisinga n'ogenze ewa kojja akuwa ekitiibwa ali waliwo baneeno nti mwana simanya wa gundi kati aba ampita maama musajja mukulu naye ampita maama abo ngakuwa ekitiibwa kya maama be basinza okwonoona toyina mpisa kyekisookera ddala ate gy'ogenze bakurespectinga nga maama Bridget kiri waliwo ne kino yenze nina omuwala gwe nabeerako gwe nabeeranga naye oli omuwala baamuleeta nga talina kyamanyire ng'aze muyigiriza nga yaakajja wiikisi nga 3 ye ng'akola nga nze bye nakolanga tebakyabirabaye nga balaba byoli batu era kanumera gwembera naye namugamba right now ebyange tobiraba ebyoli byolaba naye ninze omuwala yakola yes ebbanga eryatuukaye n'abyetama kati natandika okwogeranga ne mama namugamba nze senga nakola kinamukoowa akola kinakola kino omuwala mama we yakomawo okuva ebweru namunona bamutwalanga agenza owummula yes omuwala yatuka yagamba mama omanyi omuntu ne musimbula ewaka we watuuka tokubye essimu holiday negwako tewakubako simu paka kati takwanga ku simu kubuuza nti ffe tetwakoma omwana twamuteeka mu kisulo omwana yayogera omwana yayogera ebigambo
n'ayogera mbu senga we yamukolanga kino namukola kino nze oli gwe baba buli kimu oli gwe naiza omukyala yakyawa kyokoli essenga w'omwana yamukyawa takuba nkwedde simbu kyanga atwala omwana kale pasolaba ezo ziba mpisa mbi ate waliwo kayimba kuba mbu simanya emmeeme etajjukira n'okwebaza ate yeebaza kati ayinza okuba yali ewa ssengaawe abavubuka tugenda ne tuwummula omanye nno taddeho tamuwulidde owummulira wa ssenga towummulira wa maama wasenga wakojja wa anti mukwano gwa maama ebyo gyogenda okulwa ate teri ayagala kugenda mu kyalo balima nnyo bamuwala tugenda mu bamuwala baffe ate oyagala Kampala si mu area eriranyo oyagala wali distance mukyala abo balima kati third term eno tesaana luwummulira kitaga oba oyagalayo olunaku lukulu n'ogenda ewantu manyi nze nasangako challenge saagala waffe era nze gye batuziika tebamumanyi saagala ye gwenze naye ng'ekiŋŋaaniso okgendayo tebalina masannyalaze balima nnyo ekyemisana bakirasa wa 9 gwe oba tugwa mu kika kyekimuze naye nga tetumanyi naye eri ewajjajja kale omuntu bw'agenda ewantu nga teyamanyira mbeera zaawo kyobalaba nze nnyumirwa nnyo bwe nkyala ewantu mu lunaku lumu bamanyi nti ono atuma nnyo ono ayogera nnyo ono akola ki kitegeeza bwe nazza information ewa maama sigenda mugamba bibi nti maama bali bakola kye baba bamanyiira beni otuuka n'omanyiira nze kankubuulye bandeetera omwana nze kale nagenda ne mpummulira ewaabwe ne mugaja tugeyanziramu kimu ewammwe temulina TV naye ne mugamba kati kuba era yakali kana katonga omanyi bamuzalidde mu kibuga akwire mu kibuga ayagala life ya mu kibuga temulina firiji biki naye kale era twali awo era twawumula olumulala second term ne bamuleeta eyatuuka era waffe tewaliyo TV n'atuuka n'amanyira n'okuddayo n'anyumirwa ate obuzibu bujje asangeyo abaana bwe benkana azannya eri gy'abeera tewali nnyo baana abantu bakulu era bwe yajjanga atayagala naye watuuka okumuzzaayo ng'atakawayo agamba yagala siga eno nga tatekiseewo ate balawo bano olaba ku ttaka bwe mba njogera abo nato nga bagala ozannyira mu ttaka abaana abawala olumu abasinga okweremesa okugenda owummulwa mbuuza lwaki sometimes oyinza obbeera ewaka ng'olina omulimu gw'otoyagala kukola for example okwoza ebintu nze ngwagala amasikala abaana toyagala ku ebyo nga toyagala kugambako nti kola kino ebyo byonna bagambye plus tukoleza ebintu senaye maama otumiriza nnyo oba okitegeera sometimes oli omuntu yena ne waba nga ayagala okukutwala ogenda obeera ewuoba owummulirewe wawulira maama we engeri gye wamuddamu agamba osina gye mumutwala anti kyobala ebiseera ebisinga abazadde baganira abaana bawe nagamba omwana wange siga mwana nkuba bamanyi empisa ze ogenda tuuka eri era dakikabakomezzaawo ate osinga okwekokola yesu osigaza omwana abazadde oba kale muwagira omwana omuwala oba kale muwagira omuvubuka manyi fine girl child but youth muwagira omwana omuvubuka ogenda mu holiday azini okuwummula mukike kale azini fena tugenda wummula naye mukiwasaidi zonna ngwayo kyonna nze mpagira omwana omuwala ogenda okuwummula manyi lwaki ogambe nti muwagira ogambe nti simuwagira ompene ensonga nze muwagira lwaki omwana omuwala kale sigendaga nti ffeffeka n'abalenzi abaana abawala bw'obeera ennyo kyetaaga ebiseera ebisinga ekituwummuza bakuzadde ku kyalo okulidde ku kyalo osomedde ku kyalo katiko ekyamazima oli bwakugamba nti jangu nkutwale beninze mulimu ebintu by'oba tomanyi bijje kyoluusinga ewammwe katugeze wamanyira kufumbira ku kyoto n'otuuka ewantu omanyi bagamba okutambula kulaba okudda kola ki kunyumya beni life eri mu kyalo si eri ewa si eri eka beni oluusi ngenda mu kibuga ngenda kola ebintu bingi oluusi beni kuba ekyamazima tomanya beni olaba omuntu ne bw'oba n'ompisa ng'obadde mu kyalo beni omusajja yenna ow'omu kibuga asobola kwegomba naga akawala kaava mu kyalo nga tolina nasuubi nti oba olifumbira na musajja weewa weekampa naye oluusi ogenze n'ekintu kyennyini otuuse ne maka tomanyi ngeri gye bakozesaamu kino ne beni bw'otambula mu n'ogamba bwe nagenda ewaaguli nasangayo bweki ne bweki kati oli mugenda onnyumya emboozi nga buli kimu okimanyi naye mulimu oli ng'akulidde mu kyalo n'omugamba nti kino nze waliwo mukwano gwange yagamba
nagenda mu holiday ndasigenda wagalinya ewaffe twalina akatamu akafumbwa omuceere naye nga tamanyi nawe kafaanana kubanga lyogeze Kampala tebakayita akatamu bagiyita rice cooker naye naseka nze nina ya negative lwaki tewandikiwagidde nze kale erudda sandikiwagidde mwana mwana kugenda kuwumula manyi lwaki abaana abavubuka tulina nnyo embeera oba ngamba embeera ze twetwaliramu ze namanya nti neetwalira mu mbeera zange za waggulu eri muzadde wange ng'ate gy'ogenda owummula si woolina okukola ki si woolina ogenda okwera kuba ebiseera ebisinga abazadde batugaanya ng'agenda okugaanira ogamba nti omwana wange tagenda mu holiday ng'amanye ensonga yo kuba oba wagenda mumuswaza oluusi ogenza mu holiday bakukomezaawo holiday tennatuuka ye ennyini yaswala manye abantu balowooza ne bagamba nti kati aleka yagadde bawagundi biki oluusi ajja mu mbuto byebyo nze erudda mpagira abaana balogena okuwummula kubanga kati waliwo ebiseera ebisinga ng'omuntu okulidde mu kyalo nze nina kasisita kange kembeera nako akatoye bakayita Bridget naye oli omuwala baamuleeta sorry muli anti mwena obuzeebwa mu bwe bumu baamuleeta tutuuka ngamba naye n'omwana kangese ne tugula ennyama otuuka ofuba ennyama ng'omwana tagirya talya byennyanja talya chips ng'omwana kyamanyi lumonde bijanjalo n'ebinyeebwa nga nemuwogo tamanyi nemugaa Bridget twemanyi ngaganze muwala ebyo sibirya nga bane n'empulene nga neba ne buli mwana yeetaaga okutambulako baamuleeteranga yogati kamutunuulira nagamuwala biki ebyo nga ye agamba waawo bamuweemu amazzi kati yamanyira buli ennyama yagiiga n'ebyennyanja naye kipusi tamanyi n'amakuroni gennyini agatya yamanyi kasiriŋŋanyi ekiŋŋaana kale nze tenyinza okwogera abaana abawala n'abalenzi tebandi batutte kuwummula olw'ensonga abaana abamu tulina emize naye lindako buli omu ayogera ku mize kikufuka ku buli nyinyonnyola emize abaana abasinga tulimu engalo empanvu okubba abaana ate yeeza kulaba ku nnyingi ngenda tolako alowooza tebajja mmanya beni nange bakinkola nze nina gwe mbeera naye muvubuka agenda n'akomawo n'ava ku mulimi n'akomawo ne ssente n'aziteekaawo jjuke tubeerawo nze n'akalenzi kato jjuke akalenzi kaganye ebinuzu n'ajja n'azibala n'asuulawo mu ntebe kati ndowooza oba agenda olaba nga nze oba ndifala nange era yemugera nga yeebasebwe nti nga nzikwata nga bwe yazeese mu kasawo ne nziteeka mu gundi kati ebisa ebisinga akikola nnyo n'akeera ku makya aba amanyi nti neebase n'azibala naye nagamba singa already singa nali yansoma dda nti ndimu engalo yandigambye yandintamya nakagundi wakolenga biki nateeka sente zange era obisooka biwulira mu bantu omuntu najja nakagundi ate tajja kugamba agenda kuswaza mu bantu abalala kubanga lyembadde naye akikola nnyo naye kati obanga mekale yammanyire ne bwakomawo sente azirekaawo kubeera aba akimanyi sigenda kukolaki tebaba buli luwummula akubirayo esimu n'agamba Rosi w'omala ddi ebibuuzo ojje kuba olw'ensonga aba akwesiga naye gwe omanyi obeere wantu nga tebakwesiga olimu engalo gwalina emputto olutwega gambako olugambako n'osongoza omumwa ate waliwo abaana abamu nga ku ssomero mubeera basanyufu naye nga bodde ewaka ne bakugambako bannaffe neyibange naye sijja mmwogera kuba nina babiri agituwa saidi yo okiwagira okiwakanya mpagira omwana omuwala ogendo kale mpagira omuvubuka yenna ogenda owummula kiŋŋambisa ekyo nti omuvubuka wagenda n'awummula ebintu bingi byalabako ebintu bingi byayiga ebintu bingi byamanya nti kino wennaakikola kirungi wennaakikola ŋŋenda kifunamu wennaakikola kigenda kunnyamba for example mukono we yayogedde okukola ku keeki wengenda nga badde simanyi kukola keeki nagenda njiga okukola keeki manye ebirungo ki bye bateekamu ki kye bagiteekamu sinanga oven biki bikitwala tugende
ngenda yiga obikola manye nti bwe nkola keeki ng'oggyeko omuntu ogikola just for birthday ogiya osobola ogifuna muntu osobola ogitunda nefuna ssente ebyo byonna ngenda biiga naye togenda biigira ng'oli mu kyalo ate kankugambe kino Agnes anti yes, bano abasinga bamanyi keeki ozikolera mu oven n'amanda gennyini gakola keeki yes mu kyalo kimanye n'enku ate y'enku mu kyalo tesokuba bba nnyo nnungi ng'ey'omu kiro kankugambe Agnes the fact that oli ku starting point ate olaba ensobi gye ku start point dabayo oyinza okuba nga requirements oba materials z'oyina tezimala anti kankugambe kino Agnes olaba keeki y'amanda n'enku toyinza gifumbira lunaku lulamba naye eya oven osobola kyekino kyekugamba nanti tagenda kikola perfect naye natosobola singa agenda kikola wali ow'omukibuga tagenda kwenkanankana na wa mukyalo anti tagenda awunya vumbe lya mukka side ya negative lwaki towandikiwagidde omwana agenda wummula andiwagiddemu nga bwagireeta tulowooze ku magezi ge mugenda ow'abavubuka biki be bagenda okukolamu eno holiday kola kino kola kino kola kino kola kino omuvubuka yenna sandiwagidde genda wummula olw'ensonga zange ezimu zezino wammanga omuvubuka yenna ng'oggyeko ebyokubaamu engalo obutawuliriza omuvubuka yenna ayinza okuba nga yeetwala nti ali high kugamba kyentegeeza nti ali high ayinza okuba nga alaba abali ewaka bonna nga yali ku high level nga n'omusajja ayinza okujja n'amugamba naye omanyi kanegeezeeko agi nze sikuli mu mulimu ogusinga okunkaluubiriza koza bintu nennebeze anti wange nti agenda akinzijamu ayinza okugamba naye agi tukoze ebintu sikulimba ebintu zikukobyoza n'okusula omuntu nga yabyozeza ebintu eyasuza abyozeza asinga naye bagenda kukuzikusa nga oli etwegava mu buliri bakuzikuse jangu oyoze ebintu ne nammwe mutumiriza nnyo Agnes ekyo ogenda kyogera ng'okyali wammwe naye si kyekyo kyendi mu kwogera oba kyali okwogera obutonotono nono omwana ayogera obutonotono simanya nga nvuma oba kitegeera n'omuntu yenna agenda okwagala okugamba nti kamumutwale omwana oyo agenda kunsoza agenda kwogera obutonotono ayinza okunvuma agenda kwogera byesategeera ayinza n'okwogera mu lulimi olwewabwe nga nvuma naye nga sibiwulira oba kitegeera ezo ze bayita discipline naye oba ne discipline bikimu kibeera successful yendowooza yange okay kati nze on my side mpagira omwana ogenda owummula mpagira omwana ogenda owummula oba omuvubuka yenna ogenda owummula lwa nsonga ki omanyi bagamba buli lwobeera mu environment emu mwe mulowooza lwaki omwana bw'agendako mu holiday akomawo agezegezemu oba ng'akozekozekisinziira ku mbeera buli lwobeera mu environment pulo nga newaba eri bulungi tokyukako agenda birala akomawo mulala yes press wagenda yes press ekyo katyogereko kuba tusoma naawe Pulosi bw'agenda e Kampala agenda muddugavu nga wamulaba waali si bwakomawo akoma mweru anti abeera mu nju ye talima sina kulya pulosi ensula nnungi kyogambe wamu osula bubi n'embeera y'erisiimu neyo environment pasolizo bere wajjajawo nga mulya bulungi sikwata mukizigo environment ng'oli mwemu pase bw'ogendako mu environment endala eno badde okimanyidde essaawa emu ng'ozukuse eri ssaawa nnyo oba ozukuse baya Kampala wanyiriza si kizibu tekiba jukira pulo olaba agenda okomawo oba wange oluusi kiba kumpi oluusi bibeera mwali mukyegenderezako nti kyamu bw'eba etandika ng'omutwaddeko mu holiday ogenda olyawo naga nno gundi ogeze nno gundi oba gy'obadde nze bannaye gye mbadde wadde emirembe lwakudda mu environment y'essomero okakasa wali ekewu naye mu kibuga tosobola beera nga tolina musente kati kyekyo kati omwana bambi bw'avaako n'atambula n'agendako ewalala oyiga okubeera n'abantu ab'enjawulo manyi wano mba namanyira beera na jjajja na maama ne wali mbeera njiga amanyize nyumira nnyo oyiga embeera okuva ku bantu abalala kati ekibi ekikirimu abaana many times abazadde abatuzaala bambi aba kwesunze mwaka kwa holiday ako naye kati tuli bakandidate osoma from Monday Sunday osoma prep wali abasoma gundi ne ku Sunday esomebwa owafa asoma Sunday erako na mwana we kyebala abazadde abasinga tebamanya
mbeera z'abaana baabwe n'akomawo holiday n'omuweereza wa ssenga gundi n'akomawo holiday mulala gwe toyagala beera nako naye mbw amalako emirembe gye mwandikozesezza omulya wa muwalawo omuntu yenna oba omwana yenna oba omuzadde yenna ayinza okuba ng'omwana we awummudde nagana leero bandeetedde ezo mpisa zaffe abavubuka omanyi nti enno lwaki abazadde kale muli nkyebuuza ate olumu neneddamu ne ansa lwaki abazadde sometimes abaana bwe baba bawummudde ddala bali mu baby class abo bagamba bano omwana akomye okulekana biki komye okundekanya okunumya omwana awummudde ku ssomero omwana akomawo leeti laba akola mirimu nogamba kati muli nkole kindeke ki era nenga sometimes ate n'ebitabo olina obbiwa obudde kati awo nezzeeko neewadde obudde olina obitabo obbiwa obudde nosoma okuvudde waka ovuddeyo kale onywedde kakyayi ogenze ku ssomero osomye biki naye olina okudda n'okola emirimu naye sometimes nyinza okuddamu leeti emuzanya natandika wabeera bakasunda baasi amuteekamu ebigambo simaye muwalawo gundi kana akagambo era omuntu otambula paka muwala wa gundi nze nga tetunategeka akagambo kano kagende buli muzadde ng'oyinaabo bakasunda basi akugamba ebigambo bagambeko balekere awo muli afunamu ti wajja n'akugamba nyini yalina okulaba nti ebisinga bagenda nnyo ku bigambo ate n'abazadde baagala nnyo ekintu ekisose mu matu ge yabalooza kye kiba ekituufu gwe tolina kyonnyonnyola nze kino ekintu kitwala eri bazadde omuzadde yenna oli eyo ng'olina omwanawo si kekasembe leero lwamukaaga kinogerako ku date eba girlfriends kana akagambo kagamba eri abazadde omuzadde yenna mu bwombeefu obungi oba ng'oli eyo ng'olina abakuteekamu ebigambo nga tonnawuliriza ebigambo bali bye bagenda kukugamba sooka otule wansi owuliriza omwanawo sometimes ogendagenda n'ebigambo bali bye bagambye oleke ebigambo omwana we byagenda okugamba ate nga ekituufu ge mazima olw'okuba agenda kugamba ofuna obusungu biki byonna ogenda kunduuzi nga naye ntuuka time ngambe nti ewaka wantamye oba mama mukooye ngaye sometimes bali abakuteekamu ebigambo bagenda okundeetera okukola ekyo nze okugamba okusembayo eri abaana abawala nga tugeze mu holidays abaana abawala empisa ze tweyisa mu kyalo oba ebisa ebisinga tuba tugeze mu kibuga empisa ze tweyisa mu kyalo ate toziraga gy'olaze manya nti nze empisa zange waki oba ogenda zireke ku nkondo y'ekitanda ogaye nti empisa zange kuddamu kubba zisibidde ku kitanda kye naye waba osobola nsi wati zisibire twalina ekyemu waffe yatugamba ng'ogenda ewantu yenna oba olina obuzeebu Madam Margaret nkulamusiza yonna gy'oli yatugamba nga woba ng'ogenze ewantu wonna owummula oba omanye nti olinamu engalo empanvu obubbi obulimba obuyaayo obukuusa omanyi kyoba okola funa kakufulu oba akajegero kasibewa wansi w'ekitanda oba ku nkondo y'ekitanda okalookingirawo pasa mpozi wamaliriza obugambo obusemba eri abavubuka naye munzikirize obudde bwa outing bagirlfriends naye twabadde tutasira twetwaleko outing bambi obugambo bwange obusembayo bamikwana abavubuka nga tugenda owummula many times empisa ze wayisaamu ewaka zezitamiti nga wajje bagenda okuwummuza oba wayisa bubi wasenga oba wayisa bulungi wakojja omwanguye emize ejjatu egimu tugyesaleko ate n'ekirala tukozese no holiday okwekyusaamu ffe nga ffe financially personal development then neneeyisa yaffe ekyukekyuke at least odde ku ssomero eyali awemula eyali ateemanyi gwe nga gwe nga at least weezuula mbaagala nnyo nsigadde nze Benbridge abavubuka awamu ne Agi amu ne Kathy bye bye tugeze out